tubaniriza tuli side ze katwe mu garage naye nga ensonga eziriyo za maziga kukaaba. Lwaki tugamba nsonga za maziga kukaaba? Kubanga abantu beeyo bambi embeera ya coronavirus eya karantini eya lockdown tebayisiza bulungi. So nakwaliro mbakyaliddeko bagezeko tubuulira embeera eno ebayise etya bo nga abakozi b'omu garage ye katwe. So tugenda kuba tunyumyako n'omu omu Kasavu Kanyama omu babiri omu basatu so okutegeera ki ekigenda mu maaso beekuumye batya bagiyiseemu batya biki bye basuubira ng'ennaku 15 ezisigaddeyo zinaabanga zikoze ki ziweddeko. Ogamba otya ssebo? Yeni mukama wange mugamba mutye. Amanya n'eddoboozi? Amanya Kabobi Ashirafu agagalaji mayobano. Agagalaji mayobano. Amayoba ki? Mayobano. Kitegeeza ki? Lirya galaji tojja tegeera kye kitegeeza. Kati kambuuzeemu wano mu galaji gw'okolamu ngaani? Wano mu galaji ndiwo nga mukozi. Omukozi akola ki? Akola wayalingi. Mataala biki ebyo? Mataala, kompyuta biki. Kati fuse zo wakabuza nga mmeka? Fuse? Fuse mbadde sinabuuza fuse ziwera. Kati soke tusomesa abantu abali ewaka batulaba. Oli ayinza okuddamu kati nga embeera eno eweddeko n'astarting emmotoka ye n'egaana ayinza kukola ki? N'astarting emmotoka ye n'egaana okutandika. Ebibingi byalina osooka okukeberako nzo bba tesuula nga kyekigiganye oluusi yakubye fuse kuba kati bino ebiseera abantu abasinga ajja agenda okuba emmotoka ye nga tekyayaka naye ebyo byaba alina osooka okukeberako aba alina osooka n'afuna oba owawayalingi n'amukebererako n'alaba oba ki ekigiganya igayinza oba amafuta ge gatajja nga pampu yasirika n'egaanawo. Kale embeera ya karantini ekuyisizza etya zinaku 14 ezasooka n'21 gavumenti zeyatwogera ekuyisizza etya? Embeera ya karantini mwana wattu twasooka ne tubita ebyokusaaga ennaku 14 ezasooka nga tulinga ababalaata naye zino ennaku 14 ezasooka tezatuyisa bubi nnyo naye ate zino ze bayongeddemu muganda wange embeera buli omwaka abalulwe. Gweyo gikaaba otya? Eyange njikaaba ng'era wondaba nti ssente tewakyali emirimu tewakyali jasi obeerawo nti kubeerawo era. Mwabene katwe mukoze mutya okwekuuma akawuka kano? Abene katwe ng'era wano mu garage. Ng'era wootulaba wano mu garage kino ekifo mubaamu abantu bangi naye kati ennamba yakendeeramu nti tujja batini ne tukiipinga social distance si kwatakwata ku buli kimu n'amazzi wali gabaawo ag'okunaaba ng'oyingira lwakuba olabika togalayo bulabi. Tugezaako ng'era omukulembeze w'eggwanga walagira ebiragiro tugezaako okwekuuma bwe tutyo. Kati akawunga gavumenti yagambye akawunga gwe kanaakusanga mu garage kalina kukusanga waka wakafunyeeko? Akawunga ekyamazima abanaafuna akawunga bajja kuba ba mukisa. Lwaki ogamba bw'otyo? Kubanga kawunga kati wakakagabira kati kumpi zigenda mu wiiki nga 2 naye naffe abawali okumpi n'amasuba wa tetunnafuna dde kawunga so nolwekyo bintu byakwesabira tetumanyi oba tunaafuna kawunga naye era we kaba kazze tetusobola kukagaana naye baba tusanzeawo ne bakatuwa tusobola tulina we tukagoyezaawo ne tulya akawunga kaffe n'ebijanjaalo. Gavumenti tujja gyeyanza. Namasuba eri mu Kampala? Namasuba eri mu gundi mu Wakiso. Naye Wakiso tebanabatuukako? Tebanatutuukako naye nga zezo districts ze basooka. Olina omukyala n'abaana? Nyina mukyala yekka abaana siina. Kati omukyala wamulese otya ewaka? Omukyala era nga obimanyi ku shoppinga nti akawunga kabaayo n'afumba ekiriyo webityo ebiba embeera. Kati ova otya Namasuba otuuka Katwe? Era nva ku Futusubishi ekolawo. Futusubishi erina kisumuluzo ki? Kisumuluzo kyokka kyeyina va waka ng'onywedde ekikopo kya caayi tambula gikoleeze kutunula emabega ng'oli wano. Tukyagenda mu maaso ne bamakanika b'e Katwe gwe n'atulaba ku mpewo zaffe amanya ndowooza Mutasha Dick Smith. So tugenda kuba tutegeera bizibu ki basinza okusanga kino mu Kasavu Kanyama gwe nagambye. So waliwo omwami atudde ku taxi sokote ku mannya go? Amanya agaye Katongole Arthur. Ate ag'omu garage? Ag'omu garage abampita Kaleekezi. Kulika Easter? Obuzibu bwa Easter bwe twayitamu buzibu nnyo. Butya? Abamu tetwalaba ne ka Easter twalinda akawunga tulabe ku Easter tunafumba newa. Kati ku Easter wagiyitamu oti? Nze nanywawo obuugi. Ate omukyala? Omukyala twabalunza.
twabalunze lw'embeera ya coronavirus. Nenga oli coronavirus kati najja walina abakyala bameka. Tubeerayo abeewaka n'abebbalibbali. Ab'okubbali walinayo bameka? Tobala. Tebanakubira kasimu mwono corona. Bakuba essimu. Naye kati tetulina ngeri gya batuusa mu buyambi. Naye ng'obuyambi obuyina? Obuyambi bwali baddewo mu nnaku ziri ezaali emabega ze baagira naye kati byaggwawo. Kati okoze otya okubanga oyita mu kano akaseera k'ennaku 20? Nve wange ne ngendako eyo katwe ne mbeerako wano ne mpisa ku budde ekyemisana ne nkiyisaawo nga tesikiridde. Olwego ne ninde obuugi. Kati obuugi bwo obujjawa? Obuugi obuwunga nze nali nasoopingayoko obuto 10 naye kati wasigaddeyo nga kitundu. Kati kati ogenda kukola otya zinaku ezisigaddeyo 10? Muganda wange simanyi. Kyogabe kanako wadde olyako kiro emwemu. Gambye kutabula buugi. Onywa kiro nnambe yo. Ale alina obuugi temulimu sukaali. Kati mulanga kigokubira gavumenti etuweereze ku mmere kuba kati nze nsula makindi naye sinalaba nadde akamere. Ani kyeyamaani we makindi? Kyeyamaani waffe oyo erinnya ndyerabiddemu. Ate RDC? Simumanyi makindi nakagendayo. Kati otuuka otya wano Katwe tukusanze kugalawo? Bigere. Sikagaali? Muganda wange omubiri tegukyasobola vuga ggaali. Kati amagumba kati gano gawulira otambula n'owulira gye emikono nga gyagala ggwa lwanjala. Ate amagulu? Lwavuga akagaali. Ate amagulu? Amagulu go gaawo. Naye kati kambuuzeemu gwe nga makanika opozi wagayo okanika paati ky'emmotoka? Nkanika wansi awo magulu. Kati sooka ombuleko ezo ezigenda okuvaayo eyo nga baazitereka. Era abali eyo nga mulina ezammwe mujja tusangayo eno. Kati amagulu gano kyajinga ssente mmeka? Kisinziira kyefudde. Katubulemu byotera okukanika ebitera okufa. Byenkanika kati nga buleeki tesiba kulaaki giya teziyingira byebyenkola. Kati kambuuzeemu onanomodde mu garage ofuna ssente nga meka? Oba otya banno okuwulira? Simanyi nze sente leero nsobola ofuna 2 enkya nenfuna 5. Kati kikyoyizeemu eno embeera ya corona? Sevinga. N'omuntu ali eyo agula emmere nezina nadde karantini ewedde ogulayo akawunga kuno kateeka ewaka n'abalala tulimeko mu byalo. Wava mu kyalo ki? Nze ndi w'e Katende. Wano ku Masaka wano e Masaka? Awo. Sooka obatune mu kamera wabuuzeeko ab'e Katende. Banaye ab'e Katende naali batumidde naye obudde. Kale wetto we tuli tukyagenda maaso nagaye kasavu kanyama ndisaidize Katwe era nga wano wensinzidde wemu kwezo garage webakanikira emmotoka osobola okuleeta emmotoka yo ne weesiga mbuno we banagamba nti amagulu ge mafu ojja still gajja kwa magulu we banagamba wayalingi era si bajja kwa wayalingi. So waliwo omwami omulala abakyala bamukubira amasimu abaami bamukubira amasimu. Si bakyala mami wange. Mami we yakubira. Ambuuza mbeera. Beeralikirivu. Amanyago? Bampita Nsubuga Musa. Musa, salamu alaikum. Nekusalamu ntullah. Ne salaamu sikyasobola giddamu nga bweyina kuba. Lwaki? Mbeera mbi. Naye nga tugenda mu kisiibo. Tugenda mu kisiibo. At least kale ekisooka tugenda mu kisiibo. Gavumenti yaganya abantu okugaba ebintu. Naye mu kisiibo tubadde tugaba ebintu abateesobola ne bajja ewaba haji ne babawa ebintu. Wadde otera ogaba ebintu? Badde ngaba bintu ki wadde otera ogaba? Sigenda kusobola ngaba omuceere obuugi. Ale nga mu kisiibo batulagira okugaba. Kati tetugenda kugaba. Kale ekisiibo genda kimalako oti? Simanyi era ndi wano neetetenkanya neebuuza naye engeri ennyangu nja kufuna. Kati kambuuzo ekyo kyetegekedde oti? Nina okukisiiba oba njagala oba saagala kubanga eddiini etulagira nina okukisiiba oba ki oba ki sirina kyakwekwasa. Nina okusiba dde embeera yeetunyize. Kati olina bakiddiini kiza bakyala bana gwolina bameka? Nga nawe wookimanyi kati omuvubuka nga nze sisukka 2 nkyalina omu. Naye omu yali ewaka oba y'oku garage? Omu yali ewaka. Ate abaana olinayo? Abaana sinnafuna. Kati omukyala ombeezaawo otya mwene embeera ya karantini? Omukyala munaye oba n'omukyala ategeera asobola okutegeera kuba embeera eno nga tenaba kujja ye yali agitegeera nnyo okusinga nze. Ate atya? Kubanga okimanyi nti baali tebanaakulangirira zino ennaku ze twayongeramu
mu kaseera kalinga kakatandika akakabenje ye abitegeererawo n'adduka mu kyalo nagenda okujja ewaka nga taliiwo omukyala yagenze mu kyalo nga yagenze dda tewamusiibula namusiibula kugambye zaali ziwera ssaawa 5 ez'ekiro nga ye ali ku takisi zagenda owera ssaawa 8 ng'atuuse ewaka kati omusindikirayo kokkantu era wenkafuna nkamusindikira oba ye yakusindikira emmere yadde ali bulungi okunsinga naye wenkafuna era nkamuwanga era omusajja w'abeera toyagala bamukubbeko kuba kati nekkiririzaamu nti ndi musajja nina okumulabirira oba njagala oba saagala gwe ki ekisinza okunyigirizamu eno embeera ya kalantiini embeera ya kalantiini eno ekisooka gavumenti teyatuwa budde bumala kwetegeka teyalowooza ku bantu nga kimala nga bwe balina kubalowoozaako gavumenti nnyingi zetulaba zibalowoozezaako mu ngeri esaanidde nga nawe omuntu okiraba nti kisaanidde yadde tesobola 100% naye ng'ebisinga ebibagonderezzaako olaba kati ffe gavumenti yaffe n'akawunga just obuwunga ate nga ssente zeekozesezza sizaayo ekyalemeddwa okukasapurayinga abantu kaakati olozibwa kuba nga zaayo ekyalemeddwa batandikira waffe bwayise naye ebwayise nga bwe tugamba nti abantu bwe tumanyi nti bali bubi nnyo 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 batono ku bo abaafuna akawunga bagamba kati oba n'oluggi olw'ekyuma oba togenda kufuna akawunga kati ekyo kiba kitegeeza osula mu lwakyuma lwambaawo lwakyuma naye nayagadde okuluggyako nfune kawunga nayagadde nlugyeko nfune kawunga naye nga tekisoboka landirodi ajja kugamba oluggi lwange olwagazaaki kale yeyo embeera gye tulimu si nnungi yadde n'akamu amagezi gempa gavumenti era kyemmanyi batulaba era batulabira ddala amagezi ge nandigiwadde gali gamu bafube nnyo okutumatiza n'ekyo kye tuyina baleme nnyo ate okutulaga gavumenti eziri ebunaayira ekyo kye balina kitumala singa bakikozesa bulungi tusobola okukifuna nekituugana buli omu n'aba mumativu ge magezi gempa sirina magezi mala ate bamakanika banno bano baba magezi ki oba abali ewaka nga bo tebasobola kujja na ku galagi kirungi babeere ewaka ekirungi ekisinga babeere ewaka kubanga ojja wano ku galagi woba toyina nnyo 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 kyozze kukolawo kituufu wandibadde ewaka singa guba nga mulimu ng'ogwo nti nga guzze n'ofuna akasimu awo tetenkanya ojje olyoke otetenkanya akalimu ako naye oba tokayina beera ewaka ogezeeko otuukiriza bye batugamba kale tukyagenda maaso nage tukyayogera ne bamakanika ab'enjalo naye nga tugenda bigambo ki byesemba eri abantu bannayuganda bonna ekyengezaako okubagamba mukana akaseera kakwebeereramu tulina okwebeereramu bingi tubikooye bingi tubiraba tetukyalina kyakukola naye tulina okwebeereramu yembeera bwetyo bweri nga bwe nagambye tukyali katwe chairman jangu n'akawungako ono ekyama goleta akawunga oba naye bakuwa buwi bannaye nze nasalawo okulabirira abavubuka ba wano bonna buli omu mu mbeera yonna akawunga ko nkabagoyeza mu bujjudde naye abadde leero be bakangoyedde nange nsanze bakoze eki bakagoyeza goliruda wa chairman bannaye mbadde ngenza kunoonya leero dokka ssente nga bwe mubimanyi mwana embeera mugimanyi ogenda wali olina akuyita n'omukubako omala omukubako nojja noga mwana bakyali bange tebasobola kutuubula waka we batyo kati gwe ku motoka okanikako side ki moroka kano ka wayaling yoyo ye mujuwira ddala era gojo otinga mashini wali bonawo namuteekako bulungi nga omanyi wayaling wemoka yonna automatic yenna segera kambuze mu bantu bannyo emotoka zigenda batawaanya okuddamu okustartinga n'okuza ku luguudo nga karantini neweddeko magezi kigoba wagwe nga kafulu wa wayaling naye kati obudde buno emotoka yo obeera nga ogyekakasa nga battery yayo nafu sobola okutwalamu olunaku nga lumu enkya n'ogenda n'ogyakisaamu n'osobola okukuma battery eyo naye kyo kibeera kiganye tekigaanwa nze nja kujja nkole ki sokowawo enamba yesimu chairman
Namba yange y'essimu eri 0705326052. Namba ya chairman kye kisinza okunyigiriza mu kana akaseera chairman. Mwana kana akaseera kazibu nnyo ogira n'ogamba naye leero kanywere amazima nga muzeeyi we yayogera mbeera ewaka eno olabanga embeera nzito nga tebakyayobaga mwana eno kiri bubi ogamba mwana nze nkyayinamu ebbiri kannombe ngende nkole ki nyiye njira nkola ki ndekoko ne bakyali bange mwana embeera nzibu kyakuyiga kikyoyizeemu ekyokuyiga kyenjizeemu ofuna akasente olina okubaako ne saving bwe guba mutwalo mayambu nno 5 zo ziri wali bbali tozitadde ebbali so weziri wali togenda zikwatako zakwekuma mukadde nga kana akabi kuba ffe bire biseera abasinga abavuka badde tebakisuubira eyo embeera kati eyo embeera eri gavumenti yonna omwetuuse gavumenti ekyuseemu bukyusa mu nkola gyekola mwebegenda okuleeta ekintu nga kino ekyotukwatira ewaka kalebereko kyekolera abavubuka si buli omu bunnaafuna abamu tukola mmere ya leero kati leero nzize sifunye enkya tofunye kitegeeza zewafunye ejjo zogenda okukola ki zogenda okulya tolinawo mulimu gwe bakutandikirawo gowa gwebagirawo olina kugukola ki olina gukwasaganya osobole okubeerawo naye kyo wekigaana tewaba mulamwa. Kale tweyanza nnyo chairman bwe tuwe tuli ne chairman era agezaako okulaba nga abadde atubuulira ali kawunga kalya mpola mpola kyesimanyi oba akawunga kano yakaguze oba gavumenti yakamuwadde kisinziira. Kawunga kan gavumenti teyamba kawunga ng'agenda ebakagabira baŋŋamba mwe tetugenda bba wakati musooke mugumiikirize ate wagenda otutuukako batugamba akaweddewo ate nkyaba batandikira walala. Chairman katumwerekereze waliwo abaami batudde wano babiri bapoyeemu just katono nnyo bali ku masimu gaabwe njagala mbabuuzeeko embeera bo nga we bayise ogamba otya taata? Tulisebo mugamba mutya sebo. Embeera gwe kuyise etya? Embeera weewaawo okutwaliza ewamu etunyigiriza naye n'okukkiriza ne Katonda kyaba kyakuteereddewo kuba waliwo beenyigiriza okusinga ffe kuba tukyassa bw'oba tonnafuna bulwadde ng'ogamba alhamdulillah olaba ekisiibo kiri kyandekawo ne kino kinsanzeewo ng'ogamba amiina Allah wa buyinza. Kati gyogiyiseemu otya nga gwe? Ngiyiseemu ku lw'obuyinza bwa Katonda mpola mpola. Kati abamu ebbe banyigiriza nnyo naye gwe magezi kigoowa abantu abali ewabweru abakulaba? Abantu abandaba oba abali wabweru kyengezaako okubagamba buli muntu alina okuba omuyiiya. Okuba omuyiiya otya sooka omanye nti saving wange ali bw'ati nfulumya bwekiti nyingiza bwekiti buli lw'omanye ekyo ensi oyinza okugenda nayo bulungi mu maaso okusinga buli kyofuna okugamba nti kyo ngenda kukikola bwenti ngenda kikola bwenti naye bw'omanya nti nyingiza bwekiti nfulumya bwekiti wekanga omazeeko. Alhamdulillah tweyanza nnyo enaku yagala otutumirako? Nali agadde okutumirako ku babosi bange kuba be banjigiriza bino byonna okubeerawo bwenti empozi kye neerabidde obbagamba ze ndi makanika wa gearbox ez'automatic katwe era abasinga bwe baba bandabye erinnya bammanya eryaggolola kwitaano ku garagi eryo erikola Uganda yonna kyemmanyi bonna abandaba era bagamba bugambi oyo ggolola ogwa mu gearbox kiba kiwa gearbox ez'automatic. Gearbox etandikirwako kanikwa etandikirwa ku sente mmeka? Gearbox teriiko nti eno yetandikibwako kanikwa kuba twaligambye nti etandikibwako kanika ey'obumotoka obutono naye ate akabumotoka obutono ke kasinga olw'ebbeeyi kuba olw'ensonga tekanywa mafuta kati ebijja mu gearbox ate ko kaba ka bbeeyi nneneko. Ate zino emmotoka ennene zino Lexus ezo ate Lexus kwegamba kisinziira mwaka gw'emmotoka oluusi naye nga ozikanika ne zitereera era tewaliwo ampaako complain nti eyiye gye nali nkanise yali egaanye kyekisinza okumbeezaawo. Oyo gwe bayita Mwami Goola abasinga mumumanyi era abaagala omuwagira mujje wano ekatwe mujja kwamubuuza Mwami Goola akanika gearbox ez'automatic. Taata ogamba oti? Amanya n'eddoboozi? Manya Bukenya Jonathan. Gwe paati ki gy'okanika ku mmotoka? Nze nkanika gearbox era. Nawe kyenvuddama mutuule tuli mu kwegeyageyamu tulabe ze bagenda okuleeta mugenda zitetenkanya mutya? Tulabe kyesitamanyi kimubuuze kyamayi nange nkimubuuze. Buzibu ki bw'okyasinza okusanga? Buzibu ekyasinza okusanga wano mu mbeera eno oba emabega ke? Mu kukanika.
ebiseera ebisinga bamakanika bw'obaako nekyofunyeeko olyanza okulabamu obubi kati mpalana nga omanya ebyemirimu kwolanagana kukola ki naye kisinga kukwasa Katonda yekka yafuga. Kati kambuuzeemuko bintu ki byofunye mu mulimu guno? Bintu byenfunye ekisooka najje kamba nga sina gwe mmanyi nesuza neriisa nepangisiza. Wawasa n'okuwasa? Sinawo kuwasa naye mpulaninga okuzimba nanga kayumba nange nebakeko nve muti nti nsimye ensima bagamba bati olugero bagamba nti omuntu oyebaka osima kola iwe basenga asimba omuzimbi. Kati olugero sagala lutuukirire paka bukadde bwange. Kati kambuuzeemu abiki byoluyize mwene embeera ya karantini ngiyiseemu kufuna mikwano kumanya nti kati kuba kati saawa eno olabira mukwano gwe yaani kuba saawa eno nyiza okubeerawo nga sina wadde n'ekikumi n'ekimu siina mmere naye nga nyina abafrendi bange asobola okugamba bukenya nti wangi jangu ofune ekyokulya ofunye ekyokulya n'ekirala ngizeemu okusevinga ebiseera ebisinga ffe bamakanika sente zaffe tuzonenera mu butundu bwebutwe buti naye kati nze mmanyi nti kati okusevinga kyekisinga okusinga okulya sente mu lunaku. Kati kambuuzeemu nga tugenda okuba nga tukwerekereza bubaka ki bwolina eri abavubuka? Obubaka bwenyina eri abavubuka njagala bamanye nti eno embeera egenda kuvaawo ekome mudde mukole mukwatagane bw'oba toyina yita munna tayina bw'oba oyinawo akamere yita munna omuwe kamere bw'oba oyinawo kasente kale friends mukwatagane tewali kukyawagana tewali kuolana kuba kati saawa eno mukwano gwo bwakukyawa ojja fiira mu nyumba. Okolenye emikwano kumanya nti olwo kyali wange nsobola okukola kino toli kyali wange tajja fiira muno kuba kati ekiteese wano sina mmere waka nange ngambe kanje wano ofumba emmere efuna ekyokulya. Kale tweyanza nnyo Kataleke kantumira taata wange Haji Sulaiman Kigundu mu Ndeeba taata w'omulungi Kiriggwajjo Yusuf Golole Katwe. Awo maze omutumira yingini yange sinza kwerabira kutumira yingini yange Haji Sulaiman Kigundu mu Ndeeba. Kiwedde akatalekeka nange ni mukozi wa gearbox bamanye hoyima malaba ayogera mweyo lwehoyima ngamba gyenkanikira eyo kati ntumira bosi bange abehoyima malaba wawonawona kanika gearbox ayagala enamba yange okunfuna eri 075 14 49 735 oba olina giyayo nekusumbuwa oba olina bino bisuspension bibush byonna mbikola tewali kyesitakola. Kiwedde ono nja mwetaganya okuba n'emmotoka yange erina ebyegiragireyo mu magulugulu. Kale tukyagenda maaso nga bwe nagambye muno tuli Katwe embeera yo yakazigizigi omukulu ono tabaddeewo akakomawo mu kitundu abadde agenze kanika mu mmotoka ya muntu omu ku ppiki naye avuddeyo nga yeevuma eyamututte kyekiro kiganda kyange. Jeni muganda wange ogamba otya? Akawunga biki? Kawunga muganda wange kabi nnyo kuba tetwakamanyira twamanyira matooke ennyama nkoko naye kati kano ke kalinga akanyama kaffe muganda wange kubakulaba mbane abanda mwe namba tumidde ennyamanya n'eddoboozi Sentamu Isaac abamanyi gwe bayitanga Kaliyoki Katwe makanika wammwe. Kati erinnya wano ku garage Katwe libakuyita lyoga muno gwe gundi bakuyita Kaliyoki lyerinnya lyenkozesa. Lwaki bakutuma Kaliyoki? Nga omanyera ni musajja musanyuse nnyo nsanyusa abatuuze bange bonna kwegamba wembawo ku kitundu baba basanyufu nnyo ensonga lwaki we bandabye kati balaya amasanyu ge bataddewo essebo embiri kuyise etya muganda embeera mbi nnyo okutwaliza ewamu kuba abasajja abalinga balya amatooke n'ennyama oba kati nga tulya kawunga gwe gulinga omuceere n'amakuloni twagivaako twadda kawunga bijanjaalo kugamba fete tulina amasanyu gonna ge tufunye okutwaliza ewamu oba okya embeera tunyigiriza akasente kabula ofuna akalimu ogenda negwogenza okukoleranga naye ate akaaba okiraba kwegamba nekibanga kinyigiriza ffe ate nooli akuyisa okukola yembeera eyo gye tulimu. Akawunga kano mugula kagule oba bawenenga ne babatetenkanyamu nga bamakanika abeera ne mukalya? Akawunga kano koolaba muganda wange twesoona nga ffe bamakanika abaliwo chairman waffe nze chairman w'ebyensawo akuŋŋaanya finance kirungi nnyo nenkakwasa ate omuwanika akatematema enkya kati anaalya asooka n'aleetayo ebbiri
olwasa ebitaano ne bibaawo tusobola ate enkyova ezaawo tekyaliko muno kati emmere ya 3-5 awa ne waffe kugamba kye bayita patriotism mu mwoyo gwa ggwanga wetuliko muganda wange ogwo kati kambuzeemu wano emisana mubeerawo ng'abantu bameka okutwaliza wamu emisana tuyinza obaawo abantu nga 10-15 naye kyemisana ekituuka abala tumanya gye bafubutuse gomwani gwenka nga minister of finance okikoledde kyekyo era ogenda omaliriza ng'okutteko ne mu nsawo n'omuwanika naye n'akwata muzize kuba ffe twasazeewo omuyise oba wa kwataganira wamu tetugoba muntu gwe ng'omuwanika oba nga minister of finance kyakuyiga ki kyoyise mu eno embeera kyenjize mu mbeera eno eriwo ekisooka mu byonna okuyiga okuseevinga ekyokubiri okuba obumu ne bannaffe ekyokusatu empisa ennungi z'oyolesa mu banno yensonga lwaki olabe nga ffe tusobola obeerawo oba muzeeyi ayongerayo batayongerayo tujja beerawo essebo kambuzeemu abakyala bo mubakoledde ki kubanga ano kugaajawo nasangangangawo abakyala naye kati ate sibasamba bo mubakoledde abakyala embeera yabatwalaganya ne bagenda kati ffe ne tufuuka ffe bakyala ffe bambi ffe bonna ffe kyekimu kwegategeeza mu ekyo okutwaliza wamu nga tebajja kusobola mbeera eno gyetu waliwo emmere yaabwe yalinganga yaggula kati ate ffe wano tweyiya katani abafumbira nze kenyinze ntayaliisa enva olyako ogamba esebo ogamba enkoko kati tulinayo jajja Kim onakwasaganya tulidde ki akawunga katulinayo agoya yeye waba tatuuse tulina omulinda najja n'agoya tumukubira akasimu najja n'akolaki essebo kangeze nga tazze obuzibu bugose kubanza amanyi simanyi goya kyo kiba kirala ddala bulyawo bulimva twayiya ne tuli akabisi ne tubeera mpaka enkya wanaabeererawo embeera gye twogerako bannange si yakusaaga jesakwa muno nga mumanyi twegezako okujjako ennaku naye ng'abaami bano bambi bagezaako okubanga we bali nga yabateteekanya embeera okulaba muno ate bafuna both ejjamba oba ekizza eri olubuto ate n'ekizza ewaka so muneyungeko ngenda kuba njogerako konantu abala waliwo gwe batugambye Kim jangu wano tutule ne wano waggulu ku pool atunyumize engeri gyagoyamu akawunga gyebaleko so kale mwana wa maama nawe gyebaleko mugana ki ekitambula sijja kuba nti oba kino kyekitambula oba kino gwe kyoba osooka okumanya tuli sitaaka ebyaddala mwabakola ndaba mwabayambadde ovulo wa fe just nti oluusi kuba kati olaba ekiseera kino kyekyamazima abagenda okulwala bagenda kubeera bangi n'abagenda okuba okufunamukko nabo bagenda kubeera baki bangi kuba ti ffe olaba nze sijja nti oba obozze ekkola oba ki fine kuba nkola mmotoka nnene ate nga muzeeyi emmotoka ennene yazikola ki yazikkiriza naye kati oba oli awo mukama wo nakubira oba emmotoka yabadde erese ebijanjaalo mu owinaawo mu Kisenyi nagamba waayi Kim kano kakoze eki kafuddemu naye onkwasaganyizza otya n'otambula okuva gy'osula n'otuuka wano ate osobola okumukwasaganya naye addeyo ate aleetere abatuuze kasooli bijanjaalo kuba kati byebiriwo ng'ebyokulya kyakuyiga kigo kyoyizeemu nga jjajja Kim muzimu eno embeera mwana ekyokuyiga kyenjizeemu nga jjajja Kim saving yeetaaga okwongeramu okitegeera okukolagana obulungi ne banno kuba ogenda okutunuulira booti nga mulimu oluusi wobeerawo naye ate nga teweebeezezzaawo nga muntu naye ng'ate munno yagambye jjajja Kim talina mbwa tetuyinza mukkiriza kufa okitegeera bagambye wano mu kabiina akamwano ke mwakoze ogwo okwasaganya ebyakawunga sina kabiina jasi nti gamba nti oluusi gwe mutima oluusi omulungi kuba kati nze bwe mba nvudde ewange sobola okulya emmere ey'Enkumi 5 okitegeera noba omukazi waato yaba yakagikuleetera ate nababeerawo wali kyaliwo agamba jjajja Kim ntwalaako okitegeera ng'ate mulina okukaseyalinga bameka babiri kati n'otuuka ng'oluusi olinawo bakyalibo muli obanga 3-4
buli muntu asobola okwetuusaako emmere yemmeka etaano etaano kyokka nga ate buli omukaaga bambi tebalina yadde ekikumi kayina ogamba nti ate ndye nga munnanga akola ki talidde kivamu n'ogamba kati oli aleeta ettaano oba naawe ettaano oba essatu bwotyo tuzigabane n'abo ate abalala batakola ki abatayinaamu n'ogiyitamu bwotyo kubeera otuusa agenda n'akugamba nti ekyamazima kanako nga kendiddeko wano ate nina kuddamu kukaguumiikako nkya era nga nkomyewo wano okitegeera abaana bonna bakoze basigazza mitwe mwana wa maama tobalabe batya okujja mu kamera embalabe baddedde okujja mu kamera naye kati kambuzemu ebya security ebyobukuumi n'ebyokwerinda mubikuuma mutya ebyokwerinda era nga bw'omanyi nti naffe twebeereramu wakati wali ewaffe wano okuyingirawo kasanitayiza kabeerawo awo osooka kuyisaako mu ngalo biki ate nga sigamba nti oba kati nze ddala kati olusinga nze kantini yagenda okujja nga n'emmotoka z'abakama bange kitegeera eziriwo mu galagi kitegeera zesimaliriza zitewaliwo chance ezikola ki oluusi ezimaliriza ebintu byazo ebyokubifuna birina kubeera nga biri kaali kati kuganga kikufoosinga n'okujja okulaba nti ate tebasosonkodde mu bintu birala okitegeera naye nga si bigiri nti oba ozize kukola kati yino olowooza waliwo ekyokola nti kii kino tewali naye nti just obuteebaka kubanze mulimu lwembeerako ewaka awo ne boy ogenda okulaba wasuze weebase osiibye weebase olwotulaba oti ng'embiriza amagumba wennoziza amazzi okitegeera naye nga ate ogamba ate bw'otambulamu n'ogamba otambule ove gy'ovudde oggyeko waneeno wakiri mu banno oba onyumiza mu bigambo 2 3 ate ng'obulamu bukomyewo naye nga tewabawo akanti ki olwo abakyala bakwasaganya otya abakyala munna Katonda abadde yannyamba kitegeera abakyala ati nze ogamba nti Katonda abadde yannyamba nga bwe nneebeereramu nabo kennyini bamanyi okwebeereramu ate nange nababeereramu okitegeera nababeereramu wali esimaya bizinesi bikyo n'omusigira bizinesi wayi oli n'omukolera ka bizinesi kali tebukola nti kati tebukola naye kati basevinga kitegeera ng'ogenda okugamba nti eno ofunye nawali wasevinga ya 2 ng'ate ne yasevinga ye 10 nemukikwasizawo era tebandekeredde nange sibalekeredde kale ebigambo ebisembayo jjajjakim ebigambo ebisembayo bafaani bo amayayo oli serebu sebo mwana ndi serebu nga bw'okiwa naye nga nze ebigambo byange ebisembayo nkubiriza buli muntu waali okweyisa obulungi kitegeera ekintu kyolaba nga kizibu kisobola okukwanguyira olw'okuba embeera zo omuvubuka tukyali bavubuka obutamerera byewawaatiro ku muntu gwoyagala okuggyako ekintu gamba okubeera mu mpisa ez'omu bantu kikola amakulu kale bwatu babadde jjajjakim tubadde wano Katwe ku garage Kazeyi moto garage nga tugezaako okuba nga twogerako ku bintu ebyenjawulo era nga munnange kubanga lwaki tusaze tujje mu bamakanika because balina embeera gye bayitamu enyigirizibwa ate nga mikwano gyaffe ate nga nammwe bali mwetaaga amagezi ag'enjawulo ku motoka zammwe so tusaze tubasaleko batuwule kalantini bayise etya bwe bagendera bulungi oba tebagendera bulungi era abakozi bato kubanga kwangwaki bagiyitamu so amanya endowoozi bamuyita Shadik Smith adde ku kamera muyita Sarah Lawrence abeera akwata ebifaananyi ebyakabinga bino tukwatagane ate olunaku olulala mbagala nnyo mweraba